Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu ndobeso yaffe tumanye ono munnaffe ye agamba atya. Hello. Wanje? Jebale nyabo. Kale sebo na jebale. Nze bampita mukunja ndi wano ku Beat FM. Yes sebo, nsanyusa okuwuliza. Nkale. Aha, wangambye kubireko mu ndobeso. Manya gange nze Natabi. Natabyani. Natabi Jennifer. Aha. Munaye nina ekizibu. Kizibu ki? Nti nina ekizibu. Aha. Mukwano gwange yanzigirira ew'omusawo. Ew'omusawo Muganda? Ew'omusawo Omuganda. Nga mugenda kukola ki? Natugenda nfuna Oluzaalo. Aha. Naye nga tugenda nga ngendayo. Aha. Bwe nagendayo ng'omusawo ampa eddagala. Aha. Bwe yampa eddagala togamba lyakola. Yagamba atya? Yangamba ngende ewaka. Tutandike okukola ebyaffe twefulukute naye omusajja yeefulukuse. Yeefulukuse ne yeefulukuta naye olubuto wa. Ebireekaana biri mu ssimu biri eyo. Biri ekitivi kye bataddeko naye kambikirire wano biri kyaleekaana. Munaye. Omusajja nkyusizza netudde eno netudde eri nampuuba nansulika naye wa olubuto luganye. Olubuto luganye kati simanyi mbadde nsaba omukubireko tumulobese tumanye ekituufu. Bannange ng'olabye. Gambye ekirala yatuuka nantwala ku nnyanja. Yantwala ku nnyanja n'angamba ngende nalo ebisiraani. Munaye nga ngenda nga neeyambula ku nnyanja nga nsigala bute. Nga naaza naye wa sirina kyendaba. Kati olwo ng'omuwadde ssente mmeka? Ssente namuwa nnyingi. Wamuwa mmeka? Namuwa obukadde bwange 3. Olimba. Munaye oba onoonya ng'olina ky'oyagala. Oteekamu. Kati gwe ki ky'obadde oyagalira ddala? Nze njagala omukubireko. Manye ekituufu kuba bannaaye. Nkoze buli ekisoboka. Olubuto luganye. Kati gwe ky'obadde oyagala okumanya kyokka? Nze njagala kumanya oba omusawo oyo omufere oba byakola bituufu. Kale beerako ku ssimu tovaako. Hello. Hello sebo. Wanji nyabo. Nkulamusiza mzee. Kale nyabo nawe nkulamusiza nyabo. Nze Bena. Nyabo. Ontegedde? Bena aluwa. Kati twajjaawo. Nyabo. Nga twagala balungu. Nyabo.
Ebbanga watugamba nga lyaggwako dda tewali wadde kigenda mu maaso. Bannange wewe kedagala lina bagamba koze walisobya wakola otya Byonna byewanga wabigamba bwe twabikola. Olaika wasobya tugenda kubiddamu buzi kati. Anti kati embuuza etubiddamu kubanga kati twakuwa ssente nnyingi kuba kati tetulina ssente. Kansubye tugenda kola kwezi enkadde. Ziba ssente endala. Tufudde. Naye ng'eddagala mwalikozesa nga bwe nabagamba. Ye muzeeyi. Mwalisobya mazima mulaika mwalisobya. Muve mu buliri. Mudde wansi. Okwate ogyeko akapaleko ak'omunda. Wangi? Ogyeko akapaleko ak'omunda. Okandeetere. Mugenda kuveerayo enkazalujja ng'ate nga nnema. Ey'eriiso erimu nga nnema. Ate muzeeyi nze ngenda gijjawa bannange. Waliwo abaana bajja okifuna wano. Mujja bawa emitwalo 10. Okuva mwava wano mwaliwo ku byennyanja. Tubiridde nnyo muzeeyi naawe ky'obuuziza kya bwereere. Mwasobya. Ate mwasobya mwakola ensobi mwali mulina ogenda okuliya mulikutteko ne musigawo ku lubuto. Ffe tetwasiigako munnange tetwabimanya kuba tewabitugamba. Ebyo byali bikwataganirawo ate naawe muzeeyi. Ebyennyanja ebyo birina omukisa mulenti bw'obiryako n'obwala ku lubuto ofuna omukisa nga amazzi g'ennyanja. Wangi muzeeyi? Akapale kake nagambye. Muzeeyi? Mala eminaku 30 nga tokajjamu. Kati ate naakola atya ensonga zinaaleeta omwana? Wangi? Naakola atya ensonga ezireeta omwana ate nga ndi mu kapale? Nedda akapale ako tokajjamu okuba ennaku 3. Siwunye muzeeyi. Tokajjamu newe olaba bajjajja baagala nnyo ebintu ebiwunyawunya. Awo bajja kufuna omukisa. Bw'onoomala ennaku 3 ojje wano bajjajja ebyo baagala ebikola ki? Akawunyawunyaako. Akawunyawunyaako. Ebizibu wadde ejjajja bannange. Ebyo baagala ebyo. Okumala ennaku 3. Nga ndi awo mwenaaba ne bwekola ntya ndi omwo. Eziggwako ojje bajjajja ebyo baagala akantu akawunyawunyaako. Bw'oba ogenda kunaaba tokajjaamu. Mpulidde. Bw'oba ogenda mu mukwano mu nsonga za mukwano tokajjaamu. Bannange muzeeyi ate kati tunaakukola gutya? Tokajjaamu anti bw'oba okajjamu ojja kusobya. Tufudde. Njagala ojje n'akawunyawunyaako kegagenda okuwa olubuto. Jjajja muzeeyi wangi naye okimanyi oli mufere nnyo omusajja gwe akakawunyawunya okaagazaaki oli ne mukunja mu Endobeso wano ku Beat FM. Naye musajja gwe oli musirusiru bannaye era oli kwalumba ekigwe. Bw'oba obadde opakidde ensawo yo ng'ogenda nga balina gye bakubuulidde nti ono takola myeyano ke kaseera okuba n'ebirowoozo ogambe nti osigende woono. Olaba bwogamba nti kyakawunyawunya n'owunyanga ekyennyanja oba otambula embwa n'ekugoba emisi. N'okuliira ddala. Kati oyo nabba Maama Linda. Kati sookoleke. Nabba Maama Linda oyo. Pulaani B ekola. Amugirayo Pulaani B. Anti kati ye kabaka Pulaani B. N'obuyembe bwonna n'abukwata n'abuteeka wansi w'ekitanda. Omufere mumuwulidde. Mumwogerako ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yezo sengendo ya mufirika ndi wano kaliro katono.
oyo mutawo muyaye mubbi aga kuba kati mukazi lwadde ya biva ku bukyafu nkugambye muntu akyafuwale bikandida byonna bigwawo mwebale kutuweeza maaka kale nakacwankula musiza wamu n'amooti amanya mwogedde ne muwonge kawoomya mbeera kawoomya ndi mugombolese muto naye nno nze ekyo kigende kuba ku ekyokuyiga ng'abantu abagenda kwabo kati oyo omusajja mufere era kasita mutegedde nti mufere taddayo webale wasuza atya muoko nakacwa n'amooti banawe okusajja gwetaaga kugenda wamamafeena n'omukimayo n'ogenda n'ogulumbagana ne bagukwata gufere nnyo Endobeso njuweereza akaba bodaboda zizisendawula ne ajala food ono nakato gangu kale webale muku wangi webale kutuweereza kale haji kituufu ddala amanya nze haji kasuli Rashidi Nambera Kabuwa idi ndi eyo nkubinyingire bato nyingi aja tinamponye yaŋŋambye dda okakasa ego kati yabutuusi jangi genda mutuma kakati ekyawegire omwana muwala oyo yagwa mufere omufere agamba wakawunyawunya bajjajja tebagala bakutawuliza akawunyawunya kagenda okugoba bajjajja mu kiggwa yayitagenda nayamba abalalu abalalu ebasinga okuwunyawo akonya abatumidde nnyo ekigadde nehagikasule webale mukazi wattu ekisawo nga kyakunnyukira mu miliyoni 3 nga nengagula poloti bannange muyiga abasawo basaba mu tutembe gw'essente biba bifere mama nawaba desperate anoonya mwana nze obukadde busatu mama lina nga mbukuwa mama wakigwako bambi kyakunnyukira mu kifere nnyo mama lindeekawoko okunja nakacwa n'amooti mwasuze mutya mwebale kuweereza bannange oyo jjajja mufere oyo sina musawo waawa kugamba osule mu mpale mwezi mulamba nga tojooza togijjaamu bannange oyo mufere nze maama naamwe namaliga mu katale ntumiddeko abakyala b'omu katale k'ennamaliga omwami wange Franka Kalungi kwali ku Ndobeso bansa kijjambu kwali na buli yeekumidde ku kinta buli mbeere bulungi maama ow'ennamaliga omwami we tamwerabira gwasooka bannange oyo omusawo Katonda mulaba kubanga bannange mufere obufere babikabwinamu ne certificate nenze omukyala kyabamala amanya bannange nti omuyaye yamumalayo omukyala yongere kwesabira nga bwakola buli ddakiika bwakola akazannyo buli ddakiika tomanyi mukama asobola omuyamba n'amwanukula naye taddayo amanye nti oyo omuyaye yamufera nze Nasaz Monica